Weewaawo akati omukyalo ono yeddira mpologoma era nga muzzukulu wa Namuguzi. Omukyalo ono abuuzizza ekibuuzo nti kiva ku ki? Kiva ku ki omwana okulwala ekikuubuuko n'abeera nga wansi ebigere byonna binnyogoga, bibeera binnyogoga ate eno waggulu mu kifuba ng'ayokya. Era n'abuuza nti ki ekireeta ekikuubuuko oba kiva ku ki oba ekikuubuuko kye ki? Era n'addamu n'abuuza nti akameeme omwana akalwadde agambye nti alina omuntu alina akameeme naye nga alyako katono naye nga ndooza tagejja oba tafuna mubiri naye nga alina akameeme alyako katono. Omwana ndooza akuzeekuze emyaka nga 14 oba 12. Kakati bibuuzo byabuuza. Akati nnyabo nja kugamba bwe nti tulina endwadde ezireetebwa kabaka ate nga kabaka atudde mu matabitabi g'obulongo oba mu mikwesese gy'obulongo, okugeza endwadde ya asthma. Endwadde eyo ereetebwa kabaka era eba mu kika era etulira. Weewaawo nti mu kizungu bagitwala ne bakuwa empeke ezikkakkanya, naye endwadde eyo ŋŋanda era endwadde eyo eba mu famire. Era bwe kukwata ogenda n'oli abantu abakulu nga bagamba nti jjajjaabwe Sebastian yali alina asima. Okitegedde? Kati obulwadde obwo buleetebwa kabaka era obulwadde obwo butudde mu katundutundu k'omukka. Kabaka waakugirako omukka. Kabaka mu katundutundu we yeeyitira bulamu oba we tumuyitira bulamu. Omukka bwe bulamu. Era ajja nakugaa nti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Kabaka bulamu. Abeeru gwe basinzanga Kristo oba Kristu. Okitegedde? Akati lwakuba nti twawula njatula amannya enneeyisa mu nsinza naye nga eni waffe nga abaddugavu buli ggwanga mu buwangire bwalyo, buli ggwanga lirina engeri gye lyassibwamu amaanyi lwakuba nti bali baleeta ekintu kyabwe ne bakituguza oba baakituwa oba baakitukuba bukubi oba baatukwata bujega. Ndooza kutukwata bujega. Okitegedde? Eno tetwasoosowaza kyaffe. Bali nabo balina amakka gaabwe n'obuwangire bwabwe ng'abeeru. Naffe abaddugavu tulina amakka g'emyoyo. Nabo balina amakka g'emyoyo era nabo baabanga n'abaana abaliko olubaale bowulira ba Samwiri, ba Muhammadi, ba Yesu, ba Yosamu, abantu ab'enjawulo, ba Yozefu, ba Musa, ba Alooni, abasoma ebitabo ebyo nabo balina nga abaana abakkibwako emyoyo ng'era naawe bw'onoobeera mu kika mu famire nga gwe okola ebyewuunyisa bw'oloota ekintu enkya kibaawo. Kitegedde? Abo baabanga baana abakkibwako amaanyi oba mu ddiini gwe tuyita mwoyo mutukuvu. Mwoyo mutukuvu ye muntu afuna okumanya nga gwe gwalinaanye tokumanyi. Ye muntu aloota ekinaabaawo enkya n'akikugamba era kituufu enkya ne wabaawo olumbe oba oli n'afuna akisidenti naye ng'ono yafunye okumanya. Kati ye mwana akkibwako mwoyo mu ddiini gwe tuyita mwoyo mutukuvu nti nina amaanyi ga mwoyo mutukuvu, nzikibwako mwoyo, oyo akkibwako mwoyo. Mu ddiini kye tuyita mwoyo mutukuvu. Akati mu Afirika buli ggwanga mu buwangire bwalyo naffe tulina mwoyo. Ate nno mwino mubitaputa ngeri akkibwako mwoyo nti ate oyo aliko ebya shiriki, oyo aliko sitaani. Era banna ebyokumanya Katonda nayo bya ngeri byatwesamba. Abantu okumanya kwabeesamba. Oli akkiddwako embeera era nga nti enkya tujja kufiirwa ne mufiirwa. Oli n'aloota omuntu ng'afudde n'afa. Oli n'aloota ng'ofunye ssente n'ozifuna. Oli n'aloota gundi ng'asasulwa n'asasulwa. Ate aliko ebya shiriki. Bwe tolaba nga baatukwata bujega ebyaffe ne tubisula ne tubizza ebbali. Akali naffe eno tukkibwako mwoyo. Oyo ye mwoyo. Kye kitundutundu ky'ogattira wamu nti mwoyo atalabika ye mwoyo mutukuvu. Okitegedde? Akati ekitundutundu tubadde twogera ku kitundutundu ky'endwadde ya asima. Endwadde ya asima ebeera mu kika era etulira. Wabula terondoola buli mulembe. Endwadde ya asima bw'etto ono olwaleero
oba nakula nga abonaabona nayo bw'afa wayitawo mirembe ng'ebiri oba gumu neebaka omulala. Okitegedde? Era endwadde luno olumba olukuba abaana lwe bayita ensimbu, bw'aba nga kakyali kawere ne bagiyita eyaabwe. Okitegedde? Olumba olwo nalwo mu famire mweruli. Olumba olwo terutulira buli mwaka. Bwe lukwata omwana mu famire oba omuntu mu famire ne lumubonyaabonya paka lwatuuka okufa, kati abaddawo ate terujja, lubuukawo emitendera oba emirembe, lubuukawo. Noga nti era omuntu omukulu omubuuza akugamba nti kituufu senga wammwe gundi yali alulina, oba senga wammwe bittuleesi yali alulina, yalina ensimbu. Okitegedde? Kati ebyo birwadde mu bazungu ba malwaliro empeke zaabyo ezibikkakkanya gye ziri naye tebiwona. Ate bwe kijja lumu nga kikutte empeke ezo osobola ozimirira emyaka egiwera 4 oba 3 oba 6. Kyokka ekiyimba ekyo olw'okuba nti n'abazungu bamanya emiti egisobola okuzza ekyo ekintu ku bbali ne bagikolamu empeke oba amakoola, empeke ezo ozimira n'omukaaga gusobola okuwera emyaka 5, 4, oluusi 2 ki. Ekiyimba kyo nojjobera nga ojja okirwanyisa. Owaayi ndoza mali n'okunywa kacaayi kakati gy'okoma okubeera ng'okimirira empeke lwe kijja lumu oba oli mu bantu oba waka oba oli ku mmere todda ngulu. Ezo endwadde za kabaka athima n'ekirwadde kye tuyita ensimbu, bw'aba mwana muto myaka awo 2 gye tuyita eyaabwe. Okitegedde? Era eyaabwe evumulwa na ddagala eriva wansi mu bunnya. Eddagala eryo waliwo ekiwuka kye tuyita ennyonyi ey'omu ttaka, ekyo kiba kinnabbubi, kisangibwa mu ttale. Okitegedde? Kiba kinnabbubi. Kinnabbubi ekyo ng'onoovumula endwadde eyo, ng'onoovumula endwadde eyo, bateekawo obuntu ku kituli, tugambe oba bwakulyali oba buuko oba buyinja. Okitegedde? Kale ekintu ekyo n'osobola okulaba oba eri mu kituli kisseeyo kitunudde waggulu, kivumula endwadde eyo okusinziira ku ntunula yaakyo mu kituli. Waliwo eyaabwe ekuba omwana nga yeevoonese, waliwo eyaabwe ekuba omwana ng'atunudde waggulu. Kati emikolo egyo gikolebwa ku kinnabbubi ekyo butya bwe kitunudde mu kituli. Kyayingidde kitunudde wansi, kyayingizzaayo kabina. Kati bano abantu nabo baagala nnyo olugambo ekyo, kankikomyawo. Baagala nnyo olugambo, nze bantama, ekyo kankikomyawo. Okitegedde? Ekyo kankikomyawo. Akati engeri gye baagala ennyo olugambo, ndooza kanzire ku mulamwa gwe bambuulizzaako, omanyi ndokopya oba bulwadde. Ndowooza oba bansala kanyata, ndowooza kuba nnyingira ne mbe batambuuzizza, tate wulira ngenze ku nnyonyi y'owaggulu. Kati kangire bugezi. Akati athima bulwadde bwa kuziira, kitundutundu kya kabaka mwalumira omwana oba omuntu mu bwawalumbe. Ako kabonero akalaga famire, kabonero nga muyina athima mu nju, mulimu omwana amuyina, kabonero akalaga abalamu nti temulinaawo mukka essaawa yonna ngubajjako. Lwakuba abantu tebafunanga muntu abasomesa nnono na buwangwa, ennono bwesuulwa. Abaliwo abalamu nga mulina omulwadde mu famire, kyakulabirako ki kye mulina okuyiga ne mudduka mangu ne munoonya ensonga zammwe. Kati nga mulina omwana alina athima mu nju, bulamu aba amaze okwekyanga, nga kabaka balumira mu kitundu kya walumbe kinene ettaka, mu katundu ka Ggunju, mu kika ky'ab'obutiko, mu linnya lya Kamunye, okubasomba. Mwabaliwo abalamu musobola okubeerawo ne mweyagala, naye omulembe gw'abaana mugulowoozezzaako ki? Owa athima essaawa yonna abaggyibwako omukka. Kati ye abeerawo n'abeerawo nga mulamu, naye kabonero akaleeteramu okutuula ku buliri mulowooze. Kati eyo endwadde ya mukika, eba ya mukika, era etulira, era emabega wabeerayo yali agirina. Ne tudda ku ndwadde ya sikoseerozi. Endwadde ya sikoseerozi bulwadde bwa kabaka mu kikoomu nga yakira mu bwakiwanuka. Era endwadde ya sikoseerozi eruma omwana
n'emumiima esobola n'omumalako akabina. Okitegedde? Eno waggulu mu kifuba n'agejja oba obugulu ne bukogga. Endwadde ya sikoseeruzi kiwanuka, batambulira wamu ne musoke wakati mu kusimbamu oluseke era bwe babeera bakunuuna. Era omulwadde wa sikoseeruzi obulamu bwe alina okuba nga obulwadde bwe bunyiikira omusaayi gubaawo ku bbali ogulina omumuteekebwako, era bwe buba bwatabuse ne bwe bagumuteekako aba tamatira. Okitegedde? Oyo sikoseeruzi. Oba olimu ekitundu kya musoke ne kiwanuka, kyokka mu lubaale wamwe mu famire kiwanuka kabaka abakira mu bwakiwanuka. Endwadde ya sikoseeruzi. Endwadde ya yaabwe tugibannyonnyodde. Endwadde ya yaabwe omwana nga wakamuzaala akyali muto n'omulekaawo, okumanya nti kabaka mu famire musunguwavu era abanjiza ddala nnyo. Mu famire abantu abakulu baakirabanga ne bakimanya ne bakisirikira ng'ekyama. Olaba omukadde nakatanza jjajja muwa wali emmanga ku mulirwano, jjajja mmwe senga wa kitammwe yajjanga nakugamba toleka mwana mu lujjanga omwebasiza omugalise. Awo ng'omanya omukadde oyo alina kyamanyi. Abakadde, abantu abakulu abatuzaala bajjajjaffe oba bakitaffe oba bannyaffe balina ebintu ebimu bye babikkirira olw'eddiini ennyingi nga tebaagala kubikkula katambaala ku maaso. Omuntu omukulu n'ava eri oluusi senga wo bituleesi najja nakugamba tovuunikanga mwana yekka mu ddiiro, ajja kuba eyaabwe. Kati lwaki tomubuuza nti yaabwe mukuba etya, ye yaabwe kyeki? Bwe buba nga bulwadde buzungu bunyinyonnyole. Lwaki ajja n'akukomako ate nga wa Luganda? Babaako ebintu bye baakolako ne babikomya mu kkubo ne babiraba nga bya bulabe ne babitya. Kaakati batuuka bavaamu abazzukulu, kati asanga eddenzi nga liwasizza limuyita jjajja, liwasizza omukazi terina kirimanyi. Mukamwana yeebasizzaawo akaana akatunuzza waggulu, jjajja ng'ajja nakatanza oba sefolooza, jjajja mmoweeri eri wammanga ku kibira ng'ajja. Mukulu munnange omwana tomwebasanga omutunuzza waggulu, eyaabwe erimuyitamu. Naawe ng'osirika kuba tulina kyomanyi mukazi wattu wakafumbirwa bakakujja eri mu kyalo ekyebongotoko ng'osirika. Kale no mulina okwegendereza. Abantu abakulu balina kye bamanyi. Abaana abato ebyo bye tusanga. Ofumbiddwa mu famire erimu ebizibu, olaba abantu bakulu kugaana, olaba muntu mukulu kuleeta wuzi n'akugamba omwana gw'ozadde musibe mu wuzi eno ng'eriko akatuttwa. Kumbe jjajja mwe alina kyamanyi mu famire eyo. Okitegedde? Omwana wakafumbirwamu, oli muwala muto, tolina kyomanyi, famire ejjudde ebizibu, abakulu baasamirako lubaala, abamu baamufiira namu, balina kye bamanyi, basirise, ofumbiddwamu. Olaba kuzaala kaana jjajjawo weeri emmanga ku kibira aleeta wuzi, akugamba eno wuzi egema endwadde, ng'osiba akaana okasiba mu wuzi eriko ebituttwa bina, temutera bulaba eyo. Eddagala eryo libaweebwa bantu bakulu abali mu famire. Okitegedde? Senga wamwe ejini wajja okukyala nga wuzi agisibako akatuttwa akati, omwana aleme kulumbibwa ndwadde, baazirabaku kyokka baagaana buganye kusamira, baasalawo okukola self defense. Okitegedde? N'okola self defense onookomawa. Kale singa famire tezaasuula bintu ebyo, singa abantu tebalaba bizibu. Akati ono omukyala abuuzizza akameeme, omwana tagejja, omwana tafuna mubiri. Akameeme endwadde eyo ya kiwanuka. Okitegedde? Akameeme endwadde eyo ya kiwanuka, aba ayita ne musajja mukulu musoke. Okitegedde? Akameeme ako kalina eddagala, oba ndi mugambe oba ndi mubuulire. Kale ndirimugamba olulala. Kakati akameeme ako ndwadde ya kiwanuka, ayita wamu ne musoke. Kyokka tulina ekintu kye tuyita emmeeme ennene, emmeeme y'owansi, ndowooza ennyuma. Ennyuma, emmeeme y'owansi, waliwo omwana asowoka oba kusowoka oba emmeeme okukka, ndowooza kye tuba twogera. Emmeeme yonna nnyiniyo muzimu. Omuzimu ogwo guba gujjidde mu bwa ssezimu.
Sezzimu nkulu ye kabaka bulamu. Akatundutundu ako katambulira mu butuntundu bwa mirundi 3. Sezzimu kabaka bulamu nga kidde mu katundutundu ka kiwanuka mu bwa kiwummumpu. Okitegedde mu bwa oba ekiwummumpu bwe naakyogera banaakimanya. Anti era omuntu atamanyi kintu ne bw'okimunywera tasobola kukimanya. Kati nze kanjogere bwentyo nti mu bwa kiwummumpu. Okitegedde kabaka bulamu omwammwe abakkira mu bwa kiwanuka. Kyokka mu bwa Sezzimu mwasinziira najja n'omuzimu guno oguba gubanja omwana ono. Emmeeme y'owansi nannyiniyo abaakulembeddemu ekyo ekintu muzimu nga gutambudde ne Sezzimu. Okitegedde muzimu. Era emmeeme y'owansi eyo ewona era eyina eddagala naye eryo kandikugambe oli neebaza ono tampangayo namata. Okimanyi nti obeera n'omuntu n'olwa naye nga takuwangayo wadde n'amata nga tasanyukangako. Oli ogenda n'omudamu naga dala mulangira akati amata ngenda kuwa amata bakomaawo. Okitegedde akomaawo. Tulina abantu ku mukutu guno abagabi bagabye ne bagaba. Waliwo emiranga egibadde mu mbiri omwo. Tulina we tuzimba, tulina we tukola ki, tulina ebintu bye tuze tuyitamu nnyanja ya Mukasa, nyumba ya Nabuzaana, nyumba ya Kabaka Ndawula, eno nyumba gundi biki. Tulina abantu bannakabala kuno abakukutivu nga n'ebitabo by'olubiri mwe bali abatalyerabirwa nga emirembe ne bwe girigenda giyitawo banga twafa. Omwana alibikkula ekitabo n'agamba nti mulimu erinnya bwe riti ne bwe riti. Ono yakola butaweera. Ensozi tezisinkana naye bba abantu basinkana. Tulina abantu be tulindirira nga nti ono singa bajjajja bali mu nsuulako ng'alina ekizibu nange ndi mubeererawo. Okitegedde ne mubeererawo. Ekyo nno ekituntuntu tukituukiriza ekyokubeererawo abantu. Era tubalina bangi bitubeererawo. Oluusi oli talina na 10, oluusi oli ayina, oluusi oli ayina nnyo. Okitegedde tubabeererawo mu ngeri y'okubalambulula, kubabuulira ebyamu, kubatambuza. Lubaali waabwe okulanya nti oba kino na kino na kino wakati mu kubeerawo ku lw'omuzzukulu oyo. Okitegedde kale nno ekyo tukituukiriza ddala. Kale tulina abantu be tuba twewerera oluusi ebbanga ne liyita oluusi ne yeerabirwa nga ye ayinza okulowooza nti twamwerabira. Ekitabo tulina abantu abagabi kuno ku mukutu. Abagabi kuno ku mukutu. Ow'Enkumi 5, ow'Olukumi, ow'Omutwalo, ow'Emmeka. Okitegedde abantu bali ku mukutu guno ssebo si basiru ate b'amaanyi era tubamanyi nti b'amaanyi. Okitegedde nga neewatala ebyo byakuzimba kuno kuliko abantu agira ekiseera naga mulangira nkwadde emitwalo 4, nkwadde emitwalo 3, nywamu amata kola ki. Okitegedde naye nnyabo empologoma oba nkuwa ekikolo n'eddagala oba naakikuwa edda emmeeme y'owansi. Ale nno mba sikiwadde gwe wekka, abangi ababeera bajja kiwulira bakiteeke mu nkola. Naye kino leero kankikuwe ekyakameeme sigenda kikuwa kyo, naye kino kankikuwe. Kakati emmeeme y'owansi muzimu. Era omwana abeera n'emmeeme y'owansi aba alisamira. Okitegedde wadde ejjanjabibwa neewona aba alisamira, aba aliko obukulu, aba alisamira. Tebakulimbanga. Omwana akwatibwa emmeeme y'owansi abaako obukulu. Obw'omu ku bubonero obulaga omwana nti alituula kaliba. Emmeeme y'owansi lubaala aba n'obubonero bwe. Era omwana oyo osobola n'omuwa eddagala oluusi ne ligaana nga nannyini kumuleetera kirwadde ekyo yasalawo neewona, yasalawo nedda, yasalawo neewona, yasalawo nedda. Waliwo be batambuza neegaana nga yo yeewonya yokka. Egira ekiseera nedda, oluusi mu mboneko, oluusi oluvannyuma lw'ekiseera nedda, oluusi neewona bwe kityo. Kakati kankuwa eddagala nnyabo. Naye kale kankuwa eddagala akati naye kankuwa ekikolo kimu. Bw'oba omulina kankuwa ekikolo kimu. Kankuwa ekikolo kimu bw'oba omulina. Omanyi tuba n'envumula
envumula ezo nga zitambulira mu parts. Zitambulira mu parts tuba ne part 1, part 2, part 3, part 4. Kasita zivaayo musawo alina waawanikira. Kasita ziggwayo musawo alina waawanikira n'agamba nti wabula mpanise obulwadde butwaleko ewalala. Olayinza okujja nga yalwadde ettalo n'omuwa eddagala lye lisooka ligaana n'omuwa eryokubiri n'awona. Omusawo tafa kyenda. Abasawo bwe mulaba eyo tebafa kyenda, aba n'eddagala lye ssebo ate lyonna talitabula lumu amala kulemererwa. Aba ne siteepu esooka, siteepu eyokubiri, siteepu eyokusatu. Kasita ziggwayo ogenda okulaba omusawo oyo ng'asobeddwa ng'awomanya nti ekirwadde kino kirimu emabega. Naye abasawo balina eddagala nga livumulira ddala. Lubaala alina eddagala ery'enjawulo. Osobola okuba omanya eddagala wano ng'oli ssenkulu naye ng'ate eriyo ssenkulu ng'alina ekikolo ky'alina ekikambwe. Era lubaala etafaananya ntabula ya ddagala. Buli lubaala aba n'obukugu bwe, buli mbuga w'otuuka. Kakati ekitundutundu kino ekyo ekitundutundu ekyo jjajja alina watuukira n'atabulira ddala emitendera gyonna n'agigatta wamu naga kati ateekwa okuwona era ogenda okulaba ng'awonye. Kati kankuyo siteepu esooka, naye siteepu eno tetera kulemererwa era bw'oba omulina bw'onoogikozesa naye ate oyo tomulina ow'emmeme y'owansi wabuuzizza wa kameeme, wabuuzizza ku kameeme. Kati emmeeme y'owansi nze mbadde neetumiikirizza okuwa eddagala. Wabuuzizza kameeme. Emmeeme y'owansi kuno kulukupya kwe kubadde kundetedde ate okulaga eddagala. Ekyo nakyo nkivuddeko. Kati kanzire ku kibuuzo ekirala kiwabadde obuuze ekikuubuuko. Kakati ekikuubuuko basala kisale mwana. Ekikuubuuko bulwadde bwa kabaka bulamu. Ekikuubuuko era omuntu alina ekikuubuuko aba awoomerwa nnyo ettaka. Kabaka bulamu aba akubanja mu famire, aba akubanjiza mu katundu ka kayiikuuzi n'akakinene ettaka. Okitegedde? Era omuntu anattibwa aba awoomerwa nnyo ettaka. Ettaka liyina omwoyo ogulireeta oliwoomerwe era emmere ye eba ttaka. Oba oyambadde obwa kitaka kyannawansi akatuntuntu ka kabaka bulamu. Kyokka tumuyita kabaka bulamu ng'ateredde, wabula lwakuba nti erinnya eryo ndikozesa osobole okumanya obulambulukufu nti bwe nayogera kabaka bulamu ojja mumanya. Naye ekituufu mu famire yammwe aba ayitabira mu katundu ka kinene ettaka akaakayiikuuzi. Omuntu ali ettaka asobola okubeerawo nga talina kyaba, kuba omuntu ebiseera ebisinga aliko emigugu abeerawo n'awangaala. Naye abantu bo abakwetoolodde, abaana abazaalibwa n'abazzukulu, ke kabonero. Kyebava bakugamba nti bw'olaba ng'omwana aliko olubaale mu famire, mwandibadde mumukwatira na kibooko n'agenda ne yeetereeza, oba ne mumukwatirako oba ne mumubeera emabega, yabeera ekizibu kyammwe. Muba mwazaalibwa n'ekizibu. Omwana aliko olubaale ewaka, muba mwazaalibwa n'ekizibu, muba mulina kizibu ewaka. Kati abedda we bakwataganyizanga awamu bajjewo ekizibu mu famire, omwana ono bw'asamira nga musumululwa. Omwana oyo lyeriba ekkubo lyammwe, kyekiba ekisumuluzo kyammwe, lyeriba essanyu lyammwe. Omwana oyo amubeera emabega, awangaaza abaana be n'abazzukulu, ne famire yeeterera bulungi nnyo n'emirembe gijja mu bulamu bwe. Kyova olaba nti abaana ba lubaale mugenda ne mubalekerera, oluusi ne mubasindikiza, oluusi ne mubakyawa, ne bakaaba nnyo ne bagenda n'ennaku ku mitima. Mubeegaana ne mubawoleza, simanyi ono yayonooneka, yasiriwala, simanyi yeeyonoona, yalemererwa okuwasa, simanyi ebyobufumbo byonna buli gy'alaga yanoba, ne mutandika omukolangako akatabo n'olutwe. Ebigambo ne bifuuka ebigambo, n'atamwa n'agenda ng'akaaba, n'afuna emikwano ne gimukwatirako, ate emikwano gyo ne giba bulungi. Kakati ebiseera ebisinga omwana oyo ewaka mu famire aba kizibu. Okitegedde? Aba kizibu. Kyokka sitegeeza kizibu kino nti bwe munaabeera naye mugenda kufuna obuzibu. Nedda. Ekizibu kye bagamba nti lubaale musamire omuwone, kuba lubaale kizibu. Okitegedde? Lubaale kizibu. Bw'okwatibwanga lubaale olina okwefaako. Abafamire bwe muzuulanga nti muganda waffe aliko empewo, muba mulina okulwana ennyo okulabika nga mumutereeza, nga mumuyambako okuzitereeza, kuba ly'ekkubo ky'ekisumuzo, bwe bulamu bwammwe, ly'essanyu lyammwe, ge maka gammwe, ze nfuna zammwe, gye mirimu gyammwe, y'ensi yammwe. Omwana oyo aba yateekebwamu byonna.
okitegedde ekintu ekifaanaganako bwe kityo. kakati kanabe ono yabuuzizza ki? Yabuuziza ku kikuubuuko. Ekikuubuuko obulwadde obuleetebwa kabaka mu katuntundu ka kitaka kya nawansi ng'atambudde ne kayiikuuzi. Ekikuubuuko bulwokiraba mu famire era abantu abo batera okulyalya ettaka ku nnyumba, batera okulonda ettaka wansi, batera oddironda ku matanuulu. Naye ettaka ly'oku matanuulu litera kuwoomerwa bakazi ba mbuto. Bakazi ba mbuto ndowooza si ba kikuubuuko, ba mbuto. N'ettaka ly'okunju abakazi b'embuto batera oddirya, libooyesa. Naye ate omukazi w'olubuto okulya ettaka ly'okunju tekitegeeza nti alina ekikuubuuko, nedda. Waliwo oli abeera n'ekirwadde ky'ekikuubuuko, ate obulwadde bw'ekikuubuuko tebuluma. Okitegedde ekikuubuuko ekyo kiyina eddagala. Ekikuubuuko ekyo bakozesa nawolovu. Eyo nalyo kandireke kubanga nayo kandireke. Omukazi w'empologoma talina kye yali ampadde. Talina kye yali ampadde. Bannange apaana. Ekikuubuuko ekyo olina okuba nga ne nawolovu omulina. Ate nawolovu tavaako bintu bingi, avaako akantu katono okuvumula ekikuubuuko. Okay. Kale naye ndowooza muzzeemu ono weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu weewaawo.